Emabega nalaba akatambi gundi we yafa radio. Maama wa Chameleon yali mu taxi nga bagenda byakuziika nga bambi akaaba nga waliwo ne Kapere nazanya comedy. Wakati waabwe waliwo munnamawulire wa Bukedde omuwala kati ng'alina omuzindaalo ngono bw'akaaba aguteeka sayidi ye. Maama wa Chameleon n'ayogeraawo omwandiise wa radio ofudde biki yogenzo sinkana eke biki kati ne Kapere bw'akaaba ng'alina byayogera ng'agukyusa aguze eno. Azintwavaamu tetukyalina nsa nti abantu beekubira selfie ku mirambo, omuntu akuba omulambo nga bagusibye kana akatambaala ke basiba nga gwina ne pamba mu nnyindo n'aguposte nga n'agamba RIP uncle. N'oteeka feesi y'omugenzi ku social media ng'ali mu keesi, ekeesi ndala okuba ekifaananyi ekeesi okulaga nti wafiiriddwa, feesi y'omugenzi mu kaseera ako. Azino ina ne guts amaanyi ogajjawa agayimira mu maaso g'omulambo n'ogukuba ekifaananyi n'opostinga. Oli muntu ddala oli wa Luganda wafiiriddwa oba n'okwata bannamwando oba abaana bamulekwa baga muyimire twekubya ekifaananyi otya I'm here with nange abantu bannange tuyiga okuba n'ekisa, the children of the late